tugenda kutunuulira ebika by'abakazi b'otasobola kutuusa ku ntikko ne baba bakutenda. Waliwo abantu nga bo baadizayiningibwa mu ngeri ez'enjawulo oba nga beeteekamu embeera ez'enjawulo. Nga mu butuufu ne bw'oba musajja nga wayitako ewa Ssenga Faith, ne bw'oba musajja nga kojjawo yakutuuza, ne bw'oba musajja nga kyokola okimanyi, ng'olinza okulemererwa okumusasitifayinga oba okumukkusa oba okumutuusa ku ntikko. Omanye entikko n'okusanyusa omuntu mu kitanda byandibanga ebifaanagana naye ate tebifaanagana. Abakyala ebiseera ebisinga tuzinibwa oba twegatta n'abasajja ne tutatuuka ku ntikko naye n'owulira ng'oli satisfied, n'owulira ng'ekikuwujja kikkakkanye, n'owulira ng'oteredde naye nga totuuse ku ntikko, naye ng'omusajja akoze eki? Alina waakutuusizza n'owulira bulungi. Kati ono gwenjogerako oba ekika ky'omukazi gwenjogerako ye mukazi gw'otasobola kutuusa ku ntikko, ye mukazi nga ne bw'omuzina otya talina kyawulira mu butuufu nga gwe obeera ng'amutakuddeko obutakuzi. Kati waliwo ebika by'abakyala ng'abo nga mu butuufu ne bwe bakutenda nti muwe waliwo ka sitayiro k'okwezina bakayita nabbubi. Kali awo weegira oti olemwa naye osobola okkamuzinamu n'akulaga nti mu butuufu tolina ky'omukozeeko. Ekika ky'omukyala ekisooka, buli lw'osisinkana omukazi oba buli lw'olisisinkana omukyala ng'akozesa bye bayita sex tools. Sex tools bibeera nga bintu bye tweyambisa mu kisenge oba abakyala oba abaagalana bye beeyambisa mu kisenge okuhenhensinga obwagazi, okuhenhensinga ekisenge kyabwe, okusipayisinga omukwano gwabwe. Bingi babitunda online mbiraba. Ne Uganda gyebiri okitegeera. Waliwo abakyala nga bakozesa obusolo buno obuli artificial. Waliwo abakyala nga bakozesa ze bayita vibrator nti yeeteeka ku bitundu ebimusanyusa n'abeera ng'asobola okutuuka ku ntikko oba okwesanyusa. Omukyala eyeesanyusa ne bw'aba nga yeemazisa ng'akozesa ngalo, omukyala oyo yandiba muzibu okutuusa ku ntikko. Omanyi lwaki? Kiri bwe kiti. Omusajja bw'oyima olina akadde akali limited oba olina akadde k'olina okutuuka n'ogwa. Nti ne bw'oba oyimye nti ogenda kumala essaawa 2 ogenda tuuka okole ki? Ogwe. Omukyala bw'aba yeemazisa alina obudde bwonna mu nsi bw'asobola okukozesa paka bw'anaatuuka ku ekyo ky'akola kikyayagala. Gwe ky'otayina nti akasolo katuuka ne kakoowa, obudde bwako ne bwelapusinga ne kagwa, naye ate yasobola okwetuusa ku ntikko bbanga lyonna ly'aba ayagadde. Kati ekirala bw'aba nga yeemazisa ng'akozesa ebintu by'emmenye wansi waggulu awo, agenda kuba afokasinga ku bifo ebimuwa essanyu, ku bifo by'amanyi nti kino ekifo bwe nneekwata wano mpulira bulungi, ekifo kino bwe nneekwata wano mpulira nga ndi waggulu mbire. Ate ekitali kuggwa omwami gw'ogenda kuba onoonya munoonyi. Ne bw'oba ng'omukuttewo akaddeko kalinza okubeera nga kokola ki? Kaggwako nga tonnaba kumutuusa ku ntikko. Oyo omukyala aba muzibu nnyo. Ekirala mulina okukimanya nti okwezina bwongo. Okwezina bwongo. Omuntu oba kukwatako omubiri gwe gurespondinga ne gusindika signals ku bwongo bwo. Obwongo bwo bw'oba ofokasinga ku ezo signals ezisindikiddwa oba ttaki oba omuntu aba kutteko, otandika ofokasinga ku muntu engeri gy'atambuzaamu emikono gye, engeri omuntu oyo gy'akwogereramu, engeri kye kikuviiramu okubeera ng'onyumirwa. Naye kati ye yamanyiira kintu kirala. Si kino gwe ky'oli mu kuyitamu oba gwe ky'oli mu kugezaako mmuteekamu. Ky'ova olaba oyo omukyala oba ekika ky'omukyala bw'atyo aba muzibu nnyo okubeera ng'osobola omusanyusa mu kitanda, aba muzibu nnyo okubeera ng'osobola omutuusa ku ntikko. Nti abamu batuuka ne kussa nti asobola okubeera n'omusajja nga wamuwasa era nga mubeera mwenna. Ne mumala okwegatta n'ayingira ekiyigo mbu agenze kunaaba ne yeemazisa. Bangi bino bye njogerako mubimanyi. Naddala abaana ate abankuba kyeyo bwe mwamanyiira okukozesa emikono gyammwe. Nabagamba okwemazisa kulungi naye n'otakwemanyiiza kuba bw'okwemanyiiza kubi. Kubi ate era kubi nnyo. Teri kintu mu nsi muno kitalina disadvantage. Buli kintu kirina advantages ne disadvantages. Buli kintu kirina akalungi akakirimu n'akabi akakirimu. So bw'okikozesa excessively olinza okuwunzika ng'ate ebirungi byonna bisaanyeewo kati ng'ate ofunye gabi. Agabi sinakibobula agabi aganene agazibu ogenda okudiiringa nago ebbanga eddene. Tugenda ku mukyala namba 2. Omukazi nga yakava mu relationship ng'omusajja gw'abadde naye mu relationship eyo abadde yategeera omubiri gwe. Omanyi olinza okuba oli muzinyi mulungi, olinza okuba omanyi okukyusa ekinsuti, olinza okuba ssemudondolo wo yakula n'awola naye nga tomanyi ng'omuntu oyo tomanyi mubiri gwe.
kijja mutwalira ebbanga okwadigestinga oba okutegeera oba okuzza ebirowoozo byatandika obifokasinga ku ggwe. Omukazi bw'aba yakava mu relationship n'omusajja abadde amusanyusa mu kitanda, abadde amutuusa ku ntikko, abadde amutambula, abadde amugwa ebbakuli, abadde amukola byonna eby'ekigwaga ebimusanyusa, ggwe ne bw'obimukola obwongo bwe buddukira ku ssaamu. Kitwala ebbanga kubanga bwe tutyo bwe twadizayiningibwa ng'abantu, n'abasajja bwe mutyo bwe muli. Era n'omusajja ng'abadde yakakyawa omukazi nga bw'atyo, omusajja naye kiba kirala. Naye eby'abasajja tujja birabako, tujja kuba tubakavalinga lulala, ssaawa ze tuli kukavalinga bakazi. So omukazi oyo kiba kizibu nnyo okubeera ng'omutuusa ku ntikko oba ng'omusanyusa mu kitanda kubanga obwongo bwe buba buddukira ku ssaamu. Naye as time goes by n'ahiiringa, amala n'atereera, n'abeera ng'asobola okubeera nga like catching up ne touch yo n'engeri gy'omuweeweetamu ebugambo bw'omuwisipalingira mu matu, n'abeera ng'asobola okubeera nga kati osobola omusanyusa mu buliri. Tugendagenda ku kika ky'omukyala namba 3. Omukyala ali depressed. Depression eno ogiraba, abantu abasinga babeera depressed n'abeera mu relationship nga ali awo yeevaako kale yeegatta naye ng'ali awo obwongo bwe tebusobola. Nabagambye nti omuntu okutuuka ku ntikko oba omuntu okusanyuka mu kitanda, obwongo buplayinga part nnene. Bwe nkukwata kolaba we weekoona waliwo signals ezisindikibwa ku bwongo then n'ofuna obulumi bwe kiri. Kati obwongo bwange buba nga buli perturbed oba nga tebuli settled oba nga tebuli mu kifo kituufu nti ndi depressed nina ebirowoozo zenna neevaako ndi byange, mu butuufu kiba kizibu okuntuusa ku ntikko. Abamu ate bwe babeera depressed oba bagoyinga mu depression bakozesa okwezina ng'ensonga erinza obbayamba oba okubakkakkanya ebirowoozo. Kakati gwe n'abeera ng'akozesa nga therapy, si kusanyuka si kunyumirwa bula nti kyekintu kyenjagala like muntu ajje yegatte nange ekyo. Kakati nga muli mu bintu bwe bityo, omuntu ng'oyo aba muzibu nnyo okusanyusa mu kitanda oba okutuusa ku ntikko kuba yaba akikola bukozi ng'obwongo tebuliiwo, buli walala nnyo, alina ebirowoozo bye, alina ebizibu bye. Kakati oyina kubeera like ng'oli mugumiikiriza okubeera ng'osobola okumuggyako depression eyo oba okumuzza ku muntu wa bulijjo alinnomu. Omulala, waliwo kika ky'abakyala nga bo balina kye baazimba mu bwongo bwabwe, nga ye yakeera ku makya n'agamba nti omusajja alina akanyama, ng'alina akatto, ng'alina omukira nga munene, nga alina mu maaso, oyo musajja mmazisa. Mukwano, ne bw'onaasoma n'osoma obutabo bw'omukwano n'olaba vidiyo z'omukwano n'ogenda ne bakusomesa omukwano n'ogenda bakoki ne bakutraininga, tosobola mutuusa ku ntikko. Kubanga ekisookera ddala ekika ky'omukyala ng'oyo, the mere look at the man gw'ayagala oba ekika ky'omuntu oyo gw'ayagala oba omuntu alina characteristics z'ayagala kisobola omutuusa ku ntikko. Nga tamukutteeko tamupimpinye. N'akulaga nti atoba ate n'akulaga nti atuuse ne ku ntikko. Kaakati gwe omusajja wattu ogenda veeri ne average size yo, wenna oli awo totegeerekeka, tolina kattu, tolina kanyama, olina ekibuto, ekyo kyokka ebeera 5 gy'ali. Kati of course omuntu wabanga tosobola namuyimya nga gwe kennyini ng'omuntu appearance ye munyiiza, tosobola kumutuusa ku ntikko. The problem is not you, obuzibu si ggwe, obuzibu ye ng'omuntu ye buzibu. Alina ky'anoonya, alina ekintu ekiri special ky'atunuulira, alina ky'ayagala era bw'abanga ggwe tokiyina biba tebijja kuggwa. Ekirala, omukyala nga takwagala. Ffe abakazi ebiseera ebisinga twegatta n'abasajja naye si kuba nti oba omwagala ku mutima. Omukazi nga takwagala ku mutima kizibu nnyo okufiiringa, kizibu nnyo okumusanyusa mu kitanda. Abeera naawe nga just atuukiriza bibyo like ntuukiriza buvunaanyizibwa nti nina okwegatta naye n'atuukiriza ekyo, naye si nti anyumirwa by'omukola. Tebimusanyusa naye bw'ali n'afeekinga ne yeefuula nti atuuse ku ntikko, n'afuula nti yenna n'asikina ebitaliyo, naye nga aba tanyumirwa era aba takwagala. Omukyala akwagala ne bw'omusemberera busemberezi bw'oti kimumala okutandika okutoba, kimuwa emirembe mu mutima, kimusanyusa just ng'omusemberedde busemberezi tonnamukwata nako. So mwe abaami abali eyo weekekejja bannange mukyala wange
nabagamba mufune ng'akadde mutuuleko n'omuntu mwogere ku mboozi eziri macuwa mulekerawo okunyumya ebiboozi binene byasimanya naye nkukwatako simanya biki munyumye ku mboozi eri diipu eri 1-on-1 omukyala oba omwagalwa omubuuze naye bebi walina kirooto kya musajja ki kizibu mujjamu emboozi eyo naye omuntu waaba akwesiganga era akwagala ng'era akutwala nga mukwano gasobola okubeera tikuna nalina ekirooto ky'omusajja bwe kiti naye ate gwe wajja ate naye nkwagala ate n'otekeramu so this was the kind of a man gwe yali alinamu birowoozo byese nga tonaba kulwana nnyo kwagala kumusanyusa mu kitanda sooka omutegeere biki byayagala bwe tuba mu kitanda yandiyagadde nkole ki kyatandyagadde nkole kikwanguyiza okubeera ng'omuntu ono omumanya ddala kisoboka omuntu kusa ku ntikko oba nze nteganira ga busa mweviireko nkole byange nawe obeere ng'otuuse mukulu kubanga ojja kukutukira bwereera atava ku mulungi afaawuza mubeere bulungi omukama abankuumira ate era abanjagalire mbaagala nnyo baganda bange abasiraamu mwenna gye muli era gye musinziira mbaagaliza ekisiibo ekirungi Ramadan Karim Allah abansaasirire abawe ebirungi atukingirize endwadde atuwe okuyaayana kw'omutima gwaffe ajjuze emmeeme yaffe atukingirize obubi ensaalwa ennyiike obutaagaliza byonna abitukingiriza era bitubeere nga wala omukama abankuumira ate era abanjagale bye munjagala mubeere bulungi